Kadama TV kwe mukutu kwoli YouTube channel y'aba Kadama bankuba kyeyo n'abantu abalala abawuliriza abagala okumanya ebintu ebikwatagana ku bakadamu b'abantu abagenda ebweru okubeera nga banoonya ku ssente. Olwaleero njagala okutwala okulabula kwange ku kusaasaana oba voice note etandise okubeera ng'etambula nga waliwo omwami abadde asaba omuwala ssente okubeera nga yeegistaringa. Registration eno nze ku lwange ndaba tennatandika lwa nsonga tewali mitendera mirambulukufu gye balaga nti bw'oba oyagala okuregistaringa kola booti ne booti ne booti ne booti okwewandiisa. So okwewandiisa kuno kutandise okubeera nga batandise ate okusaba ssente. Omuntu okubeera nga weewandiisa ate baagala gw'oba obawa ssente. Kati nze buno mbuyita bubbi. Tewali nsonga lwaki oŋŋamba nti nno ogenda kuyamba omuntu ate n'omusaba ssente. Kati ki ky'oba ogenda okunyambamu? Ekisookera ddala contract z'abaana bano zaggwako. Bakoze emyezi 3, 4 bali mu mwaka tebasasula wadde n'ekikumi. Kati ekintu ekiri e Buwarabu kiri nti bossi wo bw'ogamba nti ogenda kuddamu kusayininga contract ate kati baagala na ya mwaka. Akugamba kale osobola okubeera wano contract yo yaggwako ate nze nkuyamba buyambi okuwa emmere. Kati kituuse mu kiseera nga babossi balaga ba housemaids nti babayamba buyambi okubeera nga babeera owaabwe awo. Kuba kisookera ddala offices nzigale. Bw'okubira kampani yakutwalayo teyagala kukwata ssimu. Bw'okubira kampani yakutwalayo banyiga bunyiizi. Oyagala okubirako kampani eziri e Saudi oba Oman wonna offices ngale. Obujjanjabi abaana tebakyabufuna. So okubeera akati ow'Omuwarabu obeerawo ng'Omuwarabu akulaga nti akuyamba buyambi kuba contract yo yaggwako. Kati kifoosinze abaana bano okubeera nga basayininga contracts ezitali nayo. Naye waliwo obubbi obutandise ogenda mu maaso nga bagamba nti okuregistaringa olina okuwaayo ssente. Kino ekintu kikyamu ate nga bwe bubbi obukyasinzeeyo. Awo oba toyambye muntu wabula mubeera muli mu bizinensi yammwe. Ngenda kuteerako voice note y'omuwala ono gwali basaba ssente ekintu ekikyamu kye tuvumirira era temugeza ne mubawa wadde n'ekikumi. Kasooke nkomaawo ngenda kweyongera okuddamu okuplayinga voice note. Kyekiri kye nabagambye mu vidiyo eyaweddewo nti ogenda ku page ya embassy eya UAE embassy okuli ambassador Kibedi tekuliko wadde na contact. Kati kitegeeza nti obufere bugenda kubeera bungi naye omukutu guno oba site oba page ya embassy singa ebaddeko nti bw'oba oyagala okwogera ne embassy kuba ku ssimu eno bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Oba muteekeko nga WhatsApp. Bakadamu abasinga bakozesa WhatsApp. Balina Wi-Fi nti omuntu osobola kukozesa WhatsApp n'oleka obubaka bwo. Naye tekuliiko wadde nti bw'oba oyagala okututuukirira kola booti ne booti ne booti ne booti. Kakitegeeza obufere bugenda kweyongera nnyo nti bagenda kubeera nga balimba omuntu bagenda muwa n'ennamba nga n'ennamba nfu. Kanziremu mplayinge voice note eyo giwulire bulungi. Lwaki omuntu agenda kuferebwa okubeera nga ekivuddeko okumuferebwa okuferebwa kubeera nga ku page ya embassy eri ku net tekuliiko wadde kintu kiraga nti bakontaktinge booti. Tekuli WhatsApp number, tekuli na ssimu yaabwe. Wuliriza. Omufuka wanyogeddeko naye amanyi ssente zansabye ansabye 100 kuba wano wembalamu ebibiri abangamba miliyoni 2. Kaakati ssente ezo aba asaba zaaki kubanga embassy ziri okuyamba munnayuganda ate kati miliyoni 2 aba asaba zaaki. Awo ne sitakitegeera kuba neewe biba byakutuggyako ssente ffe tugenda kufiira mu mayumba g'abawalabu kuba ssente tunazirya n'omwezi gwennyini guggwako miliyoni zigiweza. Ate ogunsaba miliyoni 2 zenkolera emyezi 3 kati abo mba sikutegeera. Naye mbadde nsaba kuntangaaza kigenda kubeera kitya bagenda kuggula kisaawe buli mwana ayagala yeegulira tiketi akomewo oba banze banneeyo mpulira obululu oyo ogumiikiriza mbadde njagala bwe baggula ekisaawe bakama bange mbagambe kagende waffe.
bagambe kangende nja kwegulira tiketi kubeera ekyo omukazi twayombamuko ne wano nangamba oba yagala okudda wamu ojja kwegulira tiketi tiina buzibu kasita nja kusevinga obulamu okusinga okufiira eyo kyekyo ekigenda mu maaso kyekitandise nti gavumenti bweteeveeyo n'eraga emitendera bakadaama bano bassekadaama bankuba kyeyo ngeri gye bagenda okuyambibwamu kigenda kuggwa nga abantu ate baba feze bufeze